ya KadaamaTV gye baleko ssebo. Kakati ninamu obuzibu bwange nga mbadde nsaba nange kunnyambako ku sisita wange ali Saudi naye kampuni ye yabaleeta baire maze nakula akakiripu kanene kootaddeyo nga baana era tebalina mirimu naye kampuni ye yabaleeta baava e Uganda nga basayininze ssente endala kati babasayininga ssente endala ate baatuuka eno babagamba kubawa $65,000 ssente ze bagenda okukolera ate paka nakati tebannafuna mirimu omwezi guweze bukyanga bajja kakati kyembadde nsabako ssebo okunnyambamu oba oyinayo omuntu oba kalowoozo kitukwasizaamu woofiisi eyo at least ko abantu basobola kwongeza baana ssente gye tusaba ate sika omwana baana bo bakomewo kuba baana bangi era bakomplaininga bakyali awo batudde butuuzi ate jjukira omwana gy'okoma okubeera neweebera wifi bakusala ssente newekibaki. KadaamaTV mumuwulidde bwagamba nti muganda we ali mu buzibu obw'okubeera nga yasayininga $9,000 naye bagamba muwe $65,000. Bwe tuddako emabega omuntu agenda okuva e Uganda aba amanyi ssente z'agenda okukolera ng'era zitera kubeera $9,000. $9,000 kino tuwuliddeko bakadaama bangi abagamba nti tebazifuna ate abamu ne bagamba nti bazifuna. Waliwo abagamba nasayininga 9 era bampa 9 kyange wabula bwe nzisukuma e Uganda ate bazitema nembeera nga nsigazaawo just 75 oba $7,000. Kati kiri nti kadaama ono yava e Uganda n'asayininga contract $9,000. Bw'atuuka ku kampani ne bamugamba bagenda kubeera nga bamuwa $65,000. Ng'ekyo kitadde emabbali kiri nti ye kennyini agambibwa n'okuweera $65,000 bamulaga nti ate n'emirimu tewali oba tebannamufunira wa waagenda. Bw'oba otunuulidde ensonga eno eyinza okubeera nga y'ensonga lwaki bamulaga n'omulaga nti tewali waagenda. Omanyi omuntu ng'anaakunyiga asooka kulaga bintu bisobola kunyigisa nti wadde tugambye $65,000 naye ate tewaliiwo na mirimu. Kati goyinza okugamba mu butuufu olaba $65,000 naye ate tewaliiwo bantwala mu butuufu kangende enkole ng'ate mu butuufu emirimu gyali baddeyo. Kakati awo omuntu aba afuna $65,000 nga ddala mu butuufu wasayininga $9,000 mu butuufu ekintu ekibeera nga kiri very very unfair. Kuba tosobola kubeera nga wava e Uganda ne bagamba ogenda kubeera nga okolera $9,000 ate n'otuuka ebweru ne bagamba nti ogenda kubeera okolera $65,000. Kino kigenda kubeera nga kireetawo okubeera nga bakadaama beenyiwa okubeera nga bagenda ebweru mu nsi z'Abawarabu okubeera nga bakola. So kye twalibadde tugamba nti omuntu bw'ava wano ng'asayininze $9,000 bw'atuuka eyo mu butuufu muwe $9,000 naye tomuwa $65,000. Muganda bimuwulidde awo yagamba nti nno yandisabye kadaama ono bamukomyewo. Nze ngamba sandisabye kadaama ono bamukomyewo nandisabye kadaama ne bamuwa ssente ze yasayiningira kuba ne gyakomayo nayo si byangu. Kuba nkimanyi waliwo bakadaama ajja eyo n'abeera nga wano bamuggyeewo $9,000 n'atuuka eyo ne bamugamba tukuwe $50,000 engeri Uganda gyeyokyamu agamba mugambye ate wali buzibu mumpe ezo ssente. So mulina okumanya nti nno ekintu ky'okubeera ng'omuntu bamuwa ssente entono bw'oba otuuse eri osobola okunyigirizibwa n'ogamba nti kale bamale gampa ssente ezo naye nga mu butuufu si ssente zewali badde ofuna. So tebeeza $9,000 gwe n'omala n'oteekako omukono nti ngenda kubeera nga bampa $9,000 n'ogenda n'otuuka ebweru naye ne bagamba tukuwe $65,000. Waliwo n'omuntu ayinza okugamba mu butuufu nze sidda mu kuswala sobola kuddayo bandaba batya nga nasiibula kanguma at least nkole $1,000
nkolere emitwalo 5 oba 65 naye ng'ate ne kino nakyo kibeera kijja kukosa ofiisi kuba omuntu ono bw'anaamala gagamba nti no kangende nkole mu butuufu tagenda kubeera ng'akolera ddala emirimu gy'alina okukola kuba ajja kulaba ng'omuntu ali disappointed, omuntu nga ali cheated, ng'omuntu gwe mulimbye. Ne bw'anaatuuka mujja kulaba nti enkola yaabwe mujja kulaba nga si yeeyo gye mubadde mu expecting okubeera nga bakola. Ekyo kye kisookera ddala. Kijja kuleetawo embeera embi wakati wa boosi ne Kadaama. Ate bw'osanga boosi ategeera Kadaama n'amunnyonnyola nti munne nava ewaffe nga nsayininze ssente bwe ziti kati bampa bwe ziti. Boosi n'amanyaamu ssente ate z'abawa. Ekyo nakyo kyokka kiyinza okubeera nga kikyankalanya boosi ne kampani. Ng'ekyo kivuddeko oyinza okubeera nga odda ku mbeera y'abano abatoloka. Eyo process bw'eneeba yeeyongedde mu maaso era n'abaana abatoloka bagenda kubeera nga beeyongera. Kuba oli ng'agamba ye lwaki sitoloka. Kuba ekisookera ddala ssente ze mumpadde oba ze mwaŋŋamba emitwalo 9. Kati ntuuse wano mungamba emitwalo 65. Kaneetolokere nabe we naafuna emiliyoni 1 oba miliyoni 1.2. So mulimu bakadaama bo bali willing okubeera nga bakolera ssente zennyini ze baasayininga nga tajja na kutoloka. Naye ate bw'atuuka eno ebweru ne mugamba nti ate ze wasayininga ate si z'ogenda okufuna, abatolosi tugenda kweyongera okubafuna. So tweyongera okukubiriza kampani zonna nti Kadaama ssente ze basayininga ze ssente ze mwali bawadde, kuba outcome y'ekyo ekintu okubeera ng'omusaze ebeera nnyingi okuva ku Kadaama akola okudda ku boosi we ne kampani yennyini n'okubeera nga Kadaama ayinza okuva mu nnyumba n'atoloka, n'okubeera nga n'abakadaama babeera tebannaba kuva Uganda naye tebajja kubeera nga basikirizibwa okubeera nga bagenda kuba bajja kulaba nga ebintu byonna oba ebintu bye bagamba nti mugenda kubeera nga bye mukole eno oba mugenda kubeera nga mufuna ssente bwe ziti nga si ze bafuna. KadaamaTV tujja kuba nga tweyongera tutunuulira ensonga eno ate tubaleetere ne Kadaama oyo kennyini tujja kubeera nga tumufunako atunnyonnyola embeera nga bw'eri mu kampu gy'ali oba mu ku ofiisi gy'ali. KadaamaTV gye baleko ssebo. Kakati ninamu obuzibu bwange nga mbadde nsaba nange kunnyambako ku sisita wange ali Saudi naye kampuni eyabaleeta baire maze nakula akakiripu kanene kootaddeyo nga baana era tebalina mirimu naye kampuni eyabaleeta baava e Uganda nga basayininze ssente endala kati babasayininga ssente endala ate baatuuka eno babagamba kubawa emitwalo 65 ze ssente ze bagenda okukolera ate paka nakati tebannafuna mirimu omwezi guweze bukyanga bajja. Kakati kyembadde nsabako ssebo okunnyambamu oba oyinayo omuntu oba kalowoozo kitukwasizaamu ofiisi eyo at least ko oba tebasobola kwongeza baana ssente gye tusaba ate siko omwana baana bo bakomye okuba baana bangi era bakomplaininga bakyali awo batudde butuuzi ate jjukira omwana gy'okuma okubeera neweebera wifi bakusala ssente newe kiba ki.